kwaka omuliro ku kamera zaabwe ze balikodingirako mujja kiwulira omuliro gye bakolera script ze bawandiika yanukuza omuliro gye bakolera script ze batwogerako yanukuza omuliro amagezi gabe gafuula obusirusiru basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu mukama abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda naye nga bakwata contract okulemesa house of prayer nga bakwata contract okulemesa Bujjingo nga bakwata contract okulemesa Salt Media nga bakwata contract sente ze babawa mukama zifuuka amanda sente ze babawa mukama zifuuka enjaba sente ze babawa mukama zibafuukire emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe bayigganye mukama bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru bayigganye kabaka w'abakabaka entiisa yetandika okubakutula entiisa y'omukama etandika okubakutula entiisa y'omukama etandika okubakutula Zaburi ya 35 n'eya 19 tata zibegundeko namba zibegundeko namba mukama zibegundeko namba yolesa obusungu bwo tosirika mukama yolesa obusungu bwo bano sibakulokoka bano balabebo bano sibakulokoka bano balabe bakkanisa bano sibakulokoka bano balabebo mujagana tulibeera akola yoli kikoli jakoya wa abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana twabaganya kujjukirwa ne mu nsi eno twabaganya kujjukirwa n'amannya gaabwe twabaganya kujjukirwa imuka Yesu imuka taata imuka kabaka w'abakabaka ffe tetulina balala tuloopa gy'oli mukama Danyeri yaloopa gy'oli nga bakola enkwe Danyeri yaloopa gy'oli nga bakola etteeka Danyeri yaloopa gy'oli mukama Danyeri ano yeyaga kuwadde nti bonna abakunamira bagenda kukuvaako fe abantu b'okunamira ffe twasiga ekikolo ky'eddagala ly'okukunamirwa tukimanyi nti bw'otukunamira tetukusomera noveena kukukwasa mukama Katonda naye naffe tujjamu bujja mpale zaffe nga tukutunuzaamu omudumu nga tukugamba nti bikuddire Bujjingo bikuddire bali bamaanyi ng'ensi batya ani yali amanyi nti balituuka okuyimirira katuuti nga basaba ssaala mbi ani yali amanyi nti balituuka okuyimirira katuuti nga bajjeemu engoye okusitamira oba okukunamira awo be bawulira ababasusseeko ffe tutandika butandisi oli mu kukaabya kajjanja nazzikuno ewaffe mu kyalo nga maama bw'ajjayo omugga akubonereza oba olina omusango gozizza singa okaaba nga tannatandika kukukuba ng'ate ekyo nakyo kikkubya nga kyongeza ku bungi bw'embooko bw'alina okukukuba ekyo ky'okoze kigenda kwongeza ku bungi bw'embooko ze tulina okukukuba tutandika butandisi tonnabonerera era tonnajeera ojja nakutuuka okulya mu pipa ggwe era tandika okuwaayo akasente abaana b'oku nguudo b'osanga kubanga essaawa yonna weegatta mu kibiina kyabwe ekyokulya mu pipa njagala ogenda okwegatta ku kibiina kyabwe ekyokulya mu pipa nga wagula dda tiketi oba nga wabakwana dda wabeesoosaako nga nabo bwe banaayigga mu pipa inikesi ggwe mu pipa mw'obadde tozuddeemu kaakulya basobola okukuleeterako gwe Bujjingo oli wakujeera nnyo Bujjingo njagala Katonda akubonereze njagala ataakulekewo ng'okyali mulamu olaba Bujjingo ebyosiiba oyasama Mukatonda yandekawo nga ndi mulamu lwa nsonga Mukama alina ensonga lwaki teyanzita oli mutuufu Katonda yakulekawo ng'oli mulamu lwa nsonga kubanga yali ayagala kulaba ng'olya mu pipa ggwe kasajja ggwe ojja kujeera ng'ate Katonda yakwebonerereza si ffe
kubanga ennyumba ya Katonda wagyonoona. Amafuta ge yali akuwadde wagakozesa bubi, ebigambo bye yali akuwadde wabikozesa bubi. Emmundu eyina kukuuma abantu, si kusaanyawo beeyina kukuuma. Kakati naawe emmundu Mukama Katonda gye yakuwa eyali ey'amafuta, eyali ey'ebigambo, eyali ey'okumanya n'okuganja, wagikozesa ogitunuuliza bantu bakyamu. Wagikozesa ogitunuuliza bantu bakyamu. Omuzadde ali mu kuziika mwana we, ali mu kukaaba. Obulumi bungi kubanga omuzadde lwaziika omwana we bimulumanga bwe yamuzaala ebisa. Kakati mukazi wattu ali mu kukaaba oba musajja wattu ali mu kukaabira mwana we, abantu bali mu kukaabira baganda baabwe, nojja n'oyasama n'ovuma ate abafiiriddwa awamu n'afudde. Naye nga woovumiridde afiiriddwa n'oyo afudde, oli n'eyamusse g'oli mu kuwana abulona eyafudde ye musiru. Wallahi oyika ekikoli mu kasajja ggwe. Weetaaga kufa bubi, weetaaga kujeera, weetaaga kutambula ng'oyita ttembo gwe kasajja ggwe. Okyali ku bikolime ebyaffe, naye waliwo n'ebyomukyalawo maama w'abaana bakulinako. Essaala ekyasinza okubeera enkambwe nga tagikulinako lwakubanga mwayawukana, nga tagikulinako lwakuba nti ebyobugagga bye mwakola ababiri waliwo ali mu binyumirwa omulala, naye ng'agikulinako olw'ebigambo bye wayogera ebityoboola ekitiibwa kye ng'omukyala. Ebigambo bye wayogera ku mukyala tebisobola na kwogerwa musajja ku mukyala gw'atamanyi omuyise obuyise. Naye ggwe n'obyogera ku maama w'abaana bo eyafuna endwadde eyo nga yali akuzaalira baana. Kambuuza abasajja mwenna abali wano, wali otuddeko mu takisi ne wabaawo omwana ow'obuwala agenda mu nsonga ze nga takitegedde, owulira otyawo? Mwenna mukuŋŋaana ne munoonyaamu ayina kaleesu akamuwe yeebikkirire tutaakirize ekitiibwa ky'omukyala. Naye bw'oba osobola okutaakiriza ekitiibwa ky'omukyala gw'otamanyi nga ggwe omusajja oba nga ggwe omukazi, n'otaakiriza ekitiibwa ky'omuntu gw'otamanyi, kubanga awo weewali ekitiibwa kye. Nkiddamu, awo weewali ekitiibwa ky'omukyala. Omusiru n'addira maama w'abaana be n'amuleeta katuuti ng'amwambudde ati, nga tamuleseemu yadde akaleega, nga tamuleseemu yadde ak'omunda, ali mu musensulira. Ndiga erowooze nti anaabeera mirembe gye bujja. Okyabonaabona nnyo, okyazunga nnyo, kubanga essaala ezikusabira okwambuka ntono nnyo erabika kakati nayo wekka, naye essaala ezikusabira okugwa zempitirivu ennyo ggwe Bujjingo, zempitirivu ennyo. Kakati ozzo tukunamire mbutufe, simanya tulwala endwadde enkambwe, simanya essimu kwe tuwandiikira, simanya nga we tukolera script bibeerewo ebiti. Ne aleke ggwe yatta Richard, aleke ggwe yassa omukyala gye buvuddeko, abo be tumanyiiko, naye abafiiridde mu ngalo zo tomooni. Aleke ggwe yabba abantu ne basonda ssente nkumuliitu n'ozikozesa ebibyo. Ng'essaawa eno okuzimba Pentagon obajuliriza Museveni kuddako, naye nga bwe baali basonda ssente zaabwe temwalimu bya bufuzi. Ekigambo kwe basondera ssente temwalimu kigambo NRM, ekigambo kwe basondera ssente kyali kigambo kya Katonda. Ogamba otya endiga nti tujja kuzimba Pentagon singa NRM eddako oba singa Museveni addako, naye nga wakati mu kusonda ekifo ekyo baakisondera mu linnya Katonda, temwali mu linnya NRM, temwali mulinnya Muhoozi, temwali mulinnya Museveni, temwali mulinnya Kataaha, temwali mulinnya Sale. Era olaze nti ogulumizza nnyo Museveni, olaze nnyo nti ogulumizza nnyo gavumenti okusinga Mukama Katonda eyakutonda, oba okusinga Mukama Katonda eyatandikawo omusingi ogwo, oba okusinga Mukama Katonda erinnya mwe wasondera ekifo ekyo. Mukama Katonda yali mu kwekwatirako kubanga omwambudde ekitiibwa kye. Olaze nti n'abantu obuntu abassa omukka nabo be yatonda bamusinga amaanyi. Olina atakola statement nti Katonda akkirize buli kimu kiggwe era tukwatizeeko, naye ng'endiga ali mu gizuliriza Museveni. Waliwo omuntu eyasonda ssente ng'asondera mu linnya Museveni oba basonderanga mu linnya Katonda? Waliwo omuntu eyakuweereza ssente mu linnya NRM
Lwaki abantu abajuliriza singa NRM esigalako? Singa NRM evaawo Katonda gw'osinza naye agenda kuba afudde. Oba omutima gwa Katonda gw'osinza gutudde mu Museveni. Oba Katonda gw'osinza munaku nnyo okusinga Museveni. Oba Museveni yasookawo Katonda gw'osinza. Kubanga Katonda gw'osinza mwe weerimbika bulijjo ng'obbirako abantu ssente. Omulaze nti omufudde bulere olinda Museveni addeko. Osooka ozimbe Pentagon. Wakati mu kulinda Museveni addeko osooka ozimbe Pentagon, ekibuzo kiri kimu kaakati ani aliko? Gwe mujega ggwe. Wakati mu kulinda Museveni addeko olyoka ozimbe Pentagon, kaakati ani aliko? Era lwaki ayina kumala kuddako nga ne kati waali tewali kigenda mu maaso? Essaawa eno bw'oba ogamba nti security gavumenti gyeyagala okuwa gy'oyagala okukozesa okuzimba ekkanisa, gavumenti y'emu yeeriko era security y'emu yeeriwo. Sente zaalagawa nga gavumenti gy'oyagala esookeddeko? Ate weeri nakati sente zaalagawa? Sente waziwola Museveni. Sente z'okuzimba ennyumba ya Mukama, sente zaffe waziwola Museveni. Lwaki gw'otujuliriza amala okusooka okuddako? Amaanyi g'olina Katonda ge yali akuwadde wali ogasase wa Museveni? Oba Museveni yasooka kulaba nga Katonda akusitudde najja asake ku maanyi go? Kasajja ggwe ebikusuula bikyali bingi. Kasajja ggwe ebikukkiriza wansi bikyali bingi. Kasajja ggwe ebigenda okukujoonyesa bikyali bingi. That's why nkugambye abaana b'oku nguudo bakwate bulungi, kubanga essaawa yonna ofuuka mmemba waabwe. Ovumye Katonda, ovumye abanyigirizibwa, ovumye omukyala eyakuzaalira abaana. Oliko ebikolimo bingi nnyo, ebikolimo bingi. Kaakati oli mu kukka weefuula mbu asaba enjiri enkambwe. Baffe zimbira ddala essabo, kubanga ku mutima kweriri. Ate naye erabika takyali kkanisa ya Katonda nga lyafuuka ssabo. Ye neefuuka ete ekkanisa ya Katonda omusiiba mufiira abantu. Omusajja n'oyimirira ku katuuti ng'ekikuleese katuuti kubuulira njiri ate sitaani gye yalibuulidde. Kakati ate Bujjingo oli mubi n'okusinga sitaani. Ono sitaani tumuvuma obubi. Naye teri sitaani gwe yali agambyeko nti kola bwoti. Sitaani tewali gwe yali amulabyeko n'amusongera ku kikyamu. Kakati ate Bujjingo mubi n'okusinga sitaani. Ali katuuti kwabuulirira edduwa ya Kamulali kwasomedde. Edduwa ya Kamulali baffe nga bawunya we bakolera sikuluputi yererere bajere ayi Mukama taata bakole bwe bati ku nnyumba ya Mukama. Katuuti ate kwe babuulira okusonyiwa wotutiisiza. Fenno nga batukolimira ddaffe twakulira ku bikolimo. Ensi yatukolimira dda, tuvumya abantu okuva obuto, tutambulira mu kuvuma okuva lwe twajja ku nsi. Eyo yonna mu masomero, eyo yonna gye tukoledde, eyo yonna gye tutambulidde mu kuvuma. Era okuvuma y'ensonga lwaki wakutusaako naye wano ffe tuvuma. Ensi yatukolimira dda, naye mpaawo kitubaako kubanga tuvumira nsonga nga bw'ogenda tukuvuma. Watugamba tuli banafu nnyo, watugamba tetulina kye tuli. Tukyusizza Bayibuli n'ennyiri tuzikyusizza, otandise kubuulirira ffe. Otabuulira His Excellency Bobi Wine olunyiriri, bikkula mu Bobi Wine essuula ya 25 Makerere Kavule. Awo n'agamba bw'ati ne bw'ati, kaakati ozze ku ffe. Otandise ku ffe otusomera edduwa enkambwe. Wali otuyita ba muniino? Wali otuyita bakuzannyirako? Oba ggwe wali olowooza nti osobola okumeggana n'abantu abakuŋŋaanye? Abantu abakuŋŋaanye awo Mukama wabeera atudde, kuba yatugamba nti mukuŋŋaanenga nange najjanga. Era wolaba abakuŋŋaanye abo bola babeera bakuŋŋaanye tebabeera bantu buntu, abeera Mukama Katonda yabeera abatuddemu. Ebizibu byaffe, obuyinike bwaffe, okutulugunyizibwa kwaffe, okusosolwa kwaffe, okusibwa kwaffe, okuttibwa kwaffe, okulemazibwa kwaffe n'okubonaabona kwaffe byatugatta Katonda n'atuteeka wamu era n'atuula mu ffe. Y'ensonga lwaki olaba ng'ebizibu ebisinga oba entalo ezisinga si ffe tuzirwana, ye yazitulwanira. Ffe tuvuga buvuzi tuli kwotokule Mukama Katonda ng'ebizibu abiwugula n'ebizita abiwewula, kubanga akimanyi nti tuli baweereza be.
Katonda tagenda golola mukono gwanunule bannayuganda wabula agenda kukozesa abantu okununula bannayuganda bali mu kukozesa obaliko bavuma bwe bapiirwa maama gwaseka bwe bapiirwa gwawaana ababase ate dodda mu kuvuma abo abafudde Mukama Katonda abeera agenda kwekolerako olunaku lwe wagolola omukono gwo ogulwanyise mukyala we yakuzaalira abaana n'olunaku lwe wagolola omukono gwo okkakkanya ab'enkyukakyuka oba oyeeye abo abakudde owaane abo ababase wallahi toliddamu kkomba ku mpeke ya mirembe ku nsi Bujjingo essaala ze wa Mukama Katonda geeti mwe zaayitanga baagiggala Bujjingo essaala ze wa Mukama Katonda geeti mwe zaayitanga baagiggala tokyalina ssaala gy'osobola kusaba Mukama Katonda n'agiwulira kubanga singa obadde okyasobola okusaba n'awulira waalibadde oli bulungi kati waalibadde bw'osaba ssente endiga ziwulira waalibadde buli kyoyagala okukola kakati okikola waalibadde omusango gwa Richard waguzikiriza dda era waalibadde abo b'okolera tebaagala kukutta ne naye ggwe amanyi essaawa eno ky'osulako omanyi kyewakola basajja bo omanyi kyewakola basajja bo era omanyi we mwawabira ojja kukiwulira oli mu kukaaba nga bakunyonyogera ate be banakuba lwonaaseka ffe tetunnatandika ne Katonda ate tannakutandikako ali mu kunyonyogera bunyonyogezi naye nkugambye Bujjingo ne mu pipo ogenda kulyamu esaala enkambwe gy'otusabidde manya olw'olukunama olukambwe lw'otukunamidde senga obadde mukunami mulungi oba ng'obadde musabi mulungi ebbanga lino lyonna singa ebizibu byawewuka dda senga ebikusoomoza byaggwawo dda naye naawe olemeddwa okwesabira ate osabire ffe olemeddwa okwesabira ate osabire ffe abagenda okuyingira obuyinza otusabire essaala enkambwe otusabire essaala embi we are the chosen one tuli balonde ba Katonda teri ddogo eri Isirayiri bw'okunamanga nange nzijjamu empale nga nkukunamira nga nkulengeza omudumu omuwanvu nga nkugabikuddire Bujjingo nene essaala gy'osabye egenda kukusaanyaawo essaala gy'osabye ng'olowooza ogisabidde ggwe ogyesabidde waliwo akaseera ng'omuntu gw'ologa bw'omuloga ate obeera weeroze wekka Katonda gwe yawadde bw'omuloga ate obeera weeroze wekka kakati Bujjingo naawe lino eddogo lyokedde otumansisa mwana tuligenda kusaanyaawo ggwe Bujjingo njagala otunuulire Bujjingo w'emyaka 5 emabega era obuuze Bujjingo w'emyaka 2 egijja agenda kubeera atya akaliro okawulira mwatugaa tetulina kye tuli banywi banjaga tetutegeera oddira otya omunywi w'enjaga n'omufuula sirias tuko mutuka katuuti weerabira essaala y'olunaku oddira otya omunywi w'enjaga omufuula okubuulira ku olunaku okwata akazindaalo okole edduwa oba okole essaala eddakiika ennya ng'osabira ffe banfe nga bawunya nga tetunaabye tufe nga tetuwunya tetunaaba oba ffe bakyafu ennyo okusinga gwaliko omusaayi gwa Richard oba ffe bakyafu ennyo okusinga gwaliko omusaayi ogw'omukyala eyakafiira ewuwo n'omusaayi ogw'abannayuganda enkumulitu okuva mu myaka gy'ekinaana oba na mujjansamu nga Museveni atandika okuyeekera Idi Amin guli ku ngalo zo kyekyo kye nagamba ono omwana kasirye ne mugamba nti akagugu ke bakutisse okalaba nga akawewufu ennyo naye kasibagiddwamu ebikolobero bya Museveni byonna onaasobola okukeetikka kakati naawe nkubuuza Bujjingo akagugu kano olunaku olwaleero keweetisse omanye ebikasibagiddwamu onaasobola okukeetikka onaasobola okukaggusa oba kakumenya oli ku ttaka kakati owulira nga agudde ng'olina kusaba Mukama akakuggyeko otandike baffe nga kati ate aleke ggwe kakati Katonda bannayina mmwe mumuwe ku kitiibwa Katonda aleke taata w'abaana aleke sigga eyayalula n'adduka n'agenda atalabirira omwana wa malaaya Katonda aleke ffe abalyoyi by'emyoyo abasobola okwogera ku bikyamu mu ggwanga ate alekewo ggwe
Katonda ate ffe abalyoyi b'emyoyo abasobola okwogera ku bikyamu ebigera mu maaso mu ggwanga ate alekewo ggwe asiga ebikyamu munda mu ggwanga. Tonnaba ojja gakaaba ensi yakufundiridde dda ojja kunama nnyo ate ne ku street e Kampala ojja kutuukako wabula ate ku street z'e Kampala Bujjingo nkusabira wallahi ya Mungu ogenda kubeeramu ng'omulalo.